Eno embeera y'oluguudo lw'Ekibuye mu gombolola y'e Kagumba Kamuli mwebalimidde ng'abatuuze babadde tebakyasobola kulukozesa. Enkuba eyatonnya yaleka lwonna erwonoonye. Ifo okuva ku geeti yo okuyira ano Kibuye amazima gene tuli mu buntu bubi. Tuli mu buntu bulamu na wantu kabiri wainuma awo kyova yagana ati abantu bategerawo n'abantu ebinya bingi bano tukona n'abatalovuga sawa bingi. Kati bangi ku batuuze babadde basanga obuzibu okulukozesa naddala abakyala b'embuto nga tebakyasobola kugenda mu ddwaliro okufuna ddagala. Abantu bafa okuva eno kutukeeka muli abakyala abamawunda bali kufa. Abatuuze bagamba abakulembeze baabwe wadde babadde bamanyi embeera y'oluguudo luno babadde beesuulirayo gwa nnaggamba. Ife abatyamye abanansi batweraberera tuli okulwa Katonda. Kati bano basazeewo okwekolamu omulimu okulongoosa enguudo eziri mu kitundu kyabwe ezibadde zitakyayitikamu. Simon Ndawula ssentebe w'eggombolola y'e Kagumba akkiriza nti embeera y'ekkubo lino bagimanyiiko naye ensimbi eziruddaabiriza nabo tebaziraba. 2 weeks back nawandiikira road committee ya district nga basaba nti tuli mu mbeera mbi and good enough they have started to respond. Yes, ssentebe wa district y'e Kamuli Maxwell Kuwembula agamba nti ekizibu ky'enguudo kiri mu district yonna nga naye ekizibu akizza ku gavumenti ya wakati okulwawo okubasindikira ssente ekizingamiza entambuza y'emirimu mu district eno. Lwakubanga essente mu gavumenti ya wakati ey'ediva tetukozesa dividibiri okwidda nga nedayirisoose okwiddaku dali ntono ino nga disobola kola ku mulimu gwonna gwonna. Wabula ono yeebazizza abatuuze okusitukiramu ne batalinda gavumenti. Ekizibu ky'enguudo mu ggwanga lyonna ky'amaanyi ng'omusana bwe gwaka enfuufu nga yeeyongera ng'ate enkuba bw'etonnya zonna nga ziwomogoka ekizingamya eby'entambula.